Akulira abakozi mu kisinde kya Go Forward Salome Nakawesi asambaza ebyavudde mu kunoonyereza okwakoleddwa olunaku lw'eggulo ekitongole kya Ipsos nga kulaga nti Pulezidenti Yoweri Museveni yasinga obuwagizi n'ebitundu 5.3 ku buli 100 ate nga Dr. Kizza Besigye ne bamuwa ebitundu 28 ku buli 100 so nga ate muna Go Forward John Patrick Amama Mbabazi yaweereddwa ekitundu kimu n'obutundutundu 9 ku buli 100. Polls bwe zikolebwa zibanga zitegeeza omuntu oba olonze leero naye ffenna bwe tukimanyi mu by'obufuzi a day is like a year. Ffe tukyali bagumu nnyo tumanyi tujja kuwangula election eno. Okunoonyereza kwonna okuzikolebwa kubadde kuteeka Amama Mbabazi mu kifo kyekusatu ate nga Museveni yabeera waggulu n'addirirwa Dr. Kizza Besigye. Wabula te bano bagumu nti wadde nga alipoota ezikolebwa tezibakkiririzaamu naye nga ziraga nti obuwagizi bwa pulezidenti bugenda bukendeera buli lukya ng'eyasooka okufulumizibwa yamuteeka ku bitundu 7.1 ku buli 100 eyaddako n'emuteeka ku bitundu 5.8 so nga ateesembye yeemutadde ku bitundu 5.3 ku buli 100. Bannakisinde kya Go Forward bakakafu nti omuntu waabwe John Patrick Amama Mbabazi agenda kuwangula kalulu kano n'ebitundu 7 ku buli 100. Candidature ya Mama Mbabazi ye candidature ejja abantu both mu opposition ne ku NRM be babuuza ekibuuzo ekyo nga ba NRM abaseefu okugamba nti sikola ki simanyi naye nga amanyi ye bwatuka mu box kikyagenda okukola ki wagenda okusaka luke n'olwekyo nze policy situeraliikiriza polls zibaawo muzebe ne mu nsi endala nnyingi nnyo gwe bagamba nti yajja okuwangula ne mukya ku makya ne mugamba bannanga ate obuwanguzi bwakoze eki bwalazeewa. Mu kiseera kino ng'ebula ennaku mbale akalulu kakubibwe buli kibiina kikola buli kisoboka okulaga nti omuntu waakyo yasinga.